yemwe mizina mweja NRM namere yagenza okusubiza omutwalo gwa dola ni yabadde agumusabye era nabagamba nti Bonita afuuyidde buli omu ajja kufuuyira namere wuuyo akaana kafuuye ne kafuuya buli wamu saawa zino katandise okufuuyira namere olowooza bali abawalampa namere olowooza bavuddewa era Bonita yabakulyetinza okukubanja nakugamba okugwirirala buli wamu namere ojja kutomera kati buli omu akubanja omutwalo gwa dola gw'otaabasaba era Bonita yali yabikola era bwembanze sibakomba wadde n'ekikumi era namere togeza n'obaweereza mutwalo gwa dola sente zine by'okukola nakugamba Bonita afuuye buli wamu Bonita afuuyira NRM n'agifuuyira n'afuuyira President Museveni kati okutuusa gy'afuuyire NUP bagamba sibagenda kugumikiriza kivundu kyabwe ne balyoka bakasenya ne kajja mu NRM okufuuyira bananga mutuyambe era namere togeza kuwandula na 10 wadde n'oweereza envu eyo ya Bonita ogamba nti kitokotanga saanikire ensonga za Justin Namere ne Benita ziranze oluvannyuma lw'okubanga teyasobodde kubanga mu omutwalo gwa dola ng'asinzira e Uganda oba ogumusindikira eyo gyali kati abantu batandise okubanja jjukira twategeddeko nti Benita baali bamugulira tiketi nti akomyewo wane ne Uganda wabula mbu nekizuulwa nti Benita teyagobwa ku mulimu so mbu bamala okizuula nti yagobwa ku mulimu akasente ne batakamuwa keyasuubiza nammeere kakati abantu bavuddeyo kabanja wano waliwo okweyuza era ng'abamu kati batandise okwetuluzaamu emuntu Honorable Minister Namere keetonye kagwake essente ogenda kuzisasula nze jobless billionaire top kalaizo last sun mulekerawo okuvumaganya erinnya lya gavumenti mulekerawo okuvumaganya erinnya lya NRM ne President Museveni essaawa zino buli muntu agamba olabe gavumenti ya NRM basuubiza abantu tebatuukiriza gavumenti tebiriimu bino bya Namere minisita ne papito bidde ebbali beera ku nnywanto bino binene Namere ssente ogenda kugisasula vamu ebyo teri yakugambya kwetumiikiriza kweyogeza byotasobole mwagala nnyo trend walabe ng'omwana ali ku ffeeyo n'obyeyingizamu ku supiidi kwata omutwalo gwa dola oguwa omwana tetwagala kirala kyonna bw'obanga weeyamye by'onaasobola oba wadde otegeeza lukumi lwa dola gwe noyogera mutwalo ng'oluzungu lwakususseeko oyinza obba wadde otegeeza lukumi wadde oyogera mu Luganda wayogedde luzungu kati ffe watugambye mutwalo tulinda mwana yani Benita afune omutwalo gwa dola ebulaya waganye akomewe Kampala storyinge omwana akayingira ekibiina kya NRM ate mwagala kutukabya maziga ffe twakabakaba ddala ntuguma twaguma ffe twaguba tetugenda tekukkiza ate ne baana wabadde oyogera byaki waliwo yabikkase Namere papito tolaba nno tannalyanga kulidayiko ne bwagambye ajja nakusula enjala ajja kugisiiba twagala mutwalo gwa dola temujja kuddamu kweyogeza bye mutaasobole tulaba nti ojjonkera ffe tujjonkera ate tetulina nnyo byakukola tuli aido tugenda kukujjonkera mpaka 29 mulabe nga bagamba nti nga bo abawagizi ba NRM kibayisiza bubi kubanga nti singa Justin Namere yakuta akasente ako n'akasindikira Benita nti kibadde kigenda bayamba nti abaana NRM abaana ba NUP oba ab'enkyukakyuka mbu bandibadde tebabayisaamu maaso bandibadde nga batya nti okwata ku mwana wa NRM abanene mu NRM bajja kuvaayo mbu wabula kino ate kiyongedde obbanafuya mu butuufu ekintu kya Benita kino kiba kuyitamu ne muyamba Benita kibadde kitukolera ffenna abawagizi ba NRM ne be mutawadde ssente abaana babadde bagatandika otutya nga batuwa ekitiibwa oyo we mumukwatirako NRM bamuyiira ssente kabadde kabonero kalungi abantu ba NRM nenjala temwagala zivaako muvaako ko ate n'olumukyayika ekko muliremera ne mutanaaba tebasobola kuwa yadde ekikumi naye temubadde mukoze bannaye mubadde mukasambye mubadde mukubyakaji Benita abadde amaze nga naffe tugenda kubavuma nga tujooga mu nkwateko bukwasi banyambe nga ne bwoba tokimanyi nga ne bwoba okimanyi tolina yayinza kuyamba naye olw'okuba nti balaba kiri ekya Benita naye kati kabajooge ffe abaana badupole jana cha dupe chaze de chingamba wabula temuyina bwa Seruganda temuyina lumu nanga muli basiru abantu batu aba NRM tebava ko yadde ekikumi tebajja bawa yadde ekikumi ge mazima chaze mu comment sagala kyogera ko kubanda kyo kiyina following nene wano ku TikTok chanangi de nenga kinkuba kugumba
mwana bamulemeseza omulimu temumuyambye mulimu kwekusa zendi wano abadde tukyali awo ne zireeta full figure ng'avuma buli kiramu anti mumanyi ye wayatandise okusabula ye buli lutalo alubwamu oba aluwangula oba nedda yekikulu kiri nti yabagamba nti entalo azisuubula ku bbeeyi layisi nti bw'obanga talusuubudde wakiri alwewola kati ndaba ono omukazi ono omusama ava ono alina omutwe ogulinga ekitafeeri ayokyeza omwanda awe bannange oli mu kwokya watomedde kati oyokya omwanda awe ogenda kudda te Uganda tunulire baani oyokya omwanda awe oli mu kwokya omanye ekyobusiisu eki waggula obusiisu kyo kyobutamanya nti oli musiru but you idiot you were sire 100 times watankuula abantu bannupu abali basaba n'okusondera ekyokulya wandikomyeyo ku gulawundi n'okola akalimu ne bakuwagira but you were sire you were a bogus lady omumu wabijjira amazimba kati amatama bayayimpewo oba kyabutikanga mpafu mu kyalo omanyi byabutikanga empafu mbuzengerere muno nekigaziwa amamwa gwe nosaba amamwa n'ogatwala ku Bobi Wine kati kamba buli ekintu kimu mumanyi lwaki sijjako tatu ya Bobi Wine eno gomanyi lwaki sijjako tatu ya Bobi gomanyize njogera ne Bobi nga tegoli wanu poyinza batoyogera naye nze Bobi Wine simulabe wange nale yabagamba mbukubanga oli yabadde ku side eno nalabe no amazima gabeeranga mazima buli lwayimira ku mazima nawe wagabeerako omusigala oli muwanguzi buli lwalaba ekintu nga bwe kirina okubeera ensi egenda kwangwira waliwo bw'okyagala kibeere n'ekiganya okubeera nga bw'okyagala abantu bannupu baaliwo abataddemu n'essente zaabwe abafiiriddwa abaana baabwe abataddemu amaanyi bazadde baabwe bafudde basibe bakazi baabwe tebakyabamanyi na buwoomi tebakyasobola kulaba babba baabwe bali mu makomera baaliwo nga bakimanyi tebagenda kulayira nga ne mukama waabwe atolose oza baali tebasobola kwogera nti bagenda kulayira gwe gwana atalonda nakulonda ajjayo amatama amangi ojja ogabattukana ng'alinnye mu bbi kireeteka bampaane wano mbu kyagala trendi ojja oyulikayulika bigaba bireega ebimu ebibi kirina amannya amangi mukama kyaleka kirya n'abafu simanyi kyekyase Alex Mukulu ono si yase Alex Mukulu mudimani ng'omulamba gwa Alex Mukulu ono mukazi aleka yamusse omanyi kirina ebisaani kyattana nnyina wakyo ng'akizaala gwe omuntu onene mugulaba kyatta nnyina wakyo ng'akizaala ebisaani kyobola buli kyagaba kigoba katoyokeza omwanda awe oliko ono mulabisa teyakuwadde sente yabadde azirina tana kyakulya kuwese tomulanga emwegibera mikalu nemwe mulina pulobulemu mwe bantu mmwe tubadde tukyali awo ne tulaba Nameere twogera ku minisita ng'avuddeyo okwewozaako lwaki teyasindisa omutwalo gwa $, era lwaki emiliyoni 5 ze zaagenze. Benita, okwetonda kwo nkufunye era si kibi okwetonda. Neebuulira abantu amazima. Lwaki wafunye miliyoni 5 instead of omutwalo gwa $? Kuba amazima gw'ogamanyi. Okimanyi bulungi nti ensonga zo nali sizimanyi, generations ye yaziŋŋamba. Era kyamutwalira ennaku nga 2 okunnoonya. Nansaba nkuyambe era nandaga nti obulamu bwo buli mu matiga. Ekintu ekitalina deservinga muntu kuba ku mawanga ate obulamu bwe ne buyingira mu situation. Nayanguwa ne noonya Minister of Foreign Affairs era n'anoonya area embassy ne bagetinga in touch naawe. Ne baagala okukolera emergency visa ticket ne baagala ogikuwa bakusabye passport olunaku lulamba n'ogaana okugiwaayo. Bwe banzirira ne bagamba okusinziira ku assessment gye baakoze tewali emergency situation. Tewabadde mu agency kuddaka. Ate nga nze wali ondaze. Generations bwe yakuwa contact yange kubanga nayogera naye n'amaani akuwa contact yange era n'onkaabira n'ongamba please do anything onzije wano. Bwe navaayo okukola video ze nali nvumirira political persecution na blackmail ku mukyala era ku muntu yenna kuba ku muntu yenna era nakyogera constitutional rights is a freedom of expression of political opinion weziri ku muntu yenna. Eky'omutwalo gwa $, nakireeta luvannyuma because of the passion gye nnyina ku bakyala ate gye nnyina ku kwagala okulwanyisa abo abakola ezo zi social media bullying. Saakunoonye singa nayagala trend nga bwe wagambye abantu.
naalibadde nze nakunoonya mwanoonya temwastruggling okunoonya badde budaaka nga ndi extremely busy wasooka kujja enzija gye wajja nga bakuwadde contact yange ebigambo byewayogera tebyali birungi baŋŋambye oyinza obutanyamba bannaaye sente ezo wali zimpeereddewo nkugamba nedda bw'oba osuubira obuyambi mu muntu kozesa olulimi olutali entitled era n'okyetondera nti nsonyiwa Honorable munnange ebimu tuyiga biyige naye ogamba okay I will help you kanjogere ne authorities enkya nkuddire bwe baŋŋamba nti tebalabawo an emergency nenkuddira ne nkugamba waaye ebintu bino nga birimu ebibuuzo ate olwo nenkubulira nti n'abantu bange bakalvini kayanja babuloga bange baki abantu bange abenaremu nabo bali mu kuyomba baŋŋamba Namere wayingidde ebintu nga bakufeze si bituufu nenkubuuza ekituufu kyeki noŋŋamba nti nedda ab'omulimu be bagenda okukolera tiketi nenkugamba ate wagambye baakugobye nenkubuuza ate ebbaluwa eno yabadde yino clearinga erinnya lyo lwaki ate yo wagiganye kubanga aba embassy baali basazeewo ne Ministry of Foreign Affairs bakuwandiikira ebbaluwa eclearinga biri byogamba nti abanoopu babigamba omulimu gwo ti oli mutemu oli biki naye ne baŋŋamba nti naye wabagamba togyetaaga noŋŋamba nti Honorable ab'omulimu be bagenda okumpa tiketi bwe nakiddiza abantu bange nti omuwala nno mulowooza alimba naye agambye akomawo bituufu era omulimu gwe be bagenda omuwa tiketi ne baŋŋamba nedda omutwalo gutuwe tugutereke wali tugukube n'ebifaananyi bwakomawo tugumukwase ku kamera ng'amaze kudda nenkukubira nenkugaba abantu bano bagamba sooka okomewo nogamba Honorable nadda munaazimpa nenkugamba komawo tujja zikuwa ate nno buli kye tubadde twogera ng'ondaga nti okitegedde noŋŋamba naye Honorable nyamba funiraayo $5,000,000 nina omuntu gwe nnyina okusasulako ammanja eno n'obuntu nti obutonotono bwe nnyina okugula nga nkomawo noŋŋamba eyo mukolera temusevinga kinene biba bya mire ya leero de by day aye nali ŋŋanye nga mugambye nti ku mutwalo kankuweeko $1,000 noŋŋamba mpeereze $5,000,000 because of my heart nze abammanyi bammanyi nnyamba nenyamba 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 without ceasing ku byonna abantu bye baali bakwogeredde nasigala ngamba okay usanga talina who to run to usanga ali mu depression nga zimwogeza obubi oba whatever era nendagira PA wange akuweereze sente ey'essimu generation gya sharing ekuweeredde sente abammanyi bonna bakimanyi nti ey'essimu sinze embeera nayo eri Masaka ekwatibwa PA nze embeera na WhatsApp yaayo eri Masaka yani wonoonya location yaayo eva eba Masaka PA wange muwa buwiristi nti ono muwe $2,000,000 ono bweziti ono muyambeko ono namusuubiza kino ono muwe 5 era namuwadde enamba ku Sunday nenkola emirimu gyange budaaka there were no open banks ate nabadde mu field and it was a Sunday olwaleero nze nkedde mu cabinet PA naakuteerako sente bwenfulumyemu for tea break ndowooza oba zibadde ssaawa oba nga 5 kitundu oba something nemukubirako nabadde nina ekintu kyenjagala nkolere mba nyina ebintu bingi byemutumye nemubuuza ti omukyala w'ekkooti ono tya byonna nabikoze naye olina kyogenda okunnyigirako nze ate kiki ti omukyala oli mbadde mmaze okumuwa ssente ate nenzuula bye yakwogeddeko kwanza ate yayogedde biki naabimpeereza nembikuweereza ngenzo bikuweereza nga wataddeko dda vidiyo nga weetonda nenkukubira no nga nsonyiwa yali depression munnange nasooka kulowooza togenda kunnyamba naye nsonyiwa tonvaamu am counting on you kati nga bw'omanya amazima ago ge wagobereddwa n'okwetonda abantu babuulira amazima generation seggulo yaŋŋambye ekiro nti muweereza abantu baba bajja kwogerera abo abaana asobola okuvaayo n'akwogerera muweereza omutwalo gwa $1 tugukube screenshot tusharinge namuganze siyamba bantu to prove a point no tebakikulimba nze nnyambye abantu mu Uganda muno olina omutwalo wa president n'afuna obukadde 600,000 uno n'afuna buli muntu gwe nnali nnyambye nfunamu omukisa
ne bwokera ku makya nonjogerera ebigambo bimekanga nkuyambi oba otutte butwa mba nja kubeerawo nfune omukisa gwange sobuulira abantu amazima abawenze sikulinaako buzibu mwannoonya for help and I offered it in good faith. Ekyo kibaddewo ekituufu amaze okuba nga kibanyonyola ate tubadde tukyali awo kuba n'ab'enkyukakyuka baakava mu makomera nti waliwo omwana gwe baayidde oba asidi oba ki naye nga mujjukire ebintu bino Lumbuye yali yabyogerako era yali yabawoninga nti munnange yadde nga muteereddwa mubeere beegendereza nti abantu tebabaagala waliwo abakola ki yadde abo kennyini ababadde babasibye bayinza obubatuusaako obulabe somwami yonna tegeddeko nti bamuyita Musa Fighter era nga bambi munoonyeeko gyali ali kufuna obujjanjabi naye nga ebibuuzo bikyali awo oba yayiddwa asidi oba liquid ki naye nga si birungi nga tuvuddeko eko twabadde tukyali awo ne zireeta singa asidi ng'atukakasa nti bawasinalera ssanyu the king herself mbali mu rehab era mba omukono guli gwe twalabanga ng'asibye njogera ku Sindi nga tulowooza mbu yafunye accident mbo baamukuba mukube si bigambo byange nti musajja wa Sindi tali Bulaaya wabula ali mu rehab munagigamba ddi abantu era abantu munabategeeza ddimbu nno balwana Goliath oyo musajja oyo yani Onkudi whatever namumenya omukono munatutegeeza ddi ngamba media houses like any allergy radio etc bebawayo akasente munatutegeeza ddi such important information yes banatutegeeza ddi Mulihabu yatuuka yatya anywa enjaga drugs gamba nti drugs yes information technology batuuza mu bigambo nalabye omukyala Nalongo Kitone naye bumukeeredde waliwo yamukubye ekipapula mbu yamwogerako ebyensimatu tetumanyi oba binagwa bitya oba binakomenkereza bitya naye nga essaawa ya kakati bituwogerera yali mukyala Buule munnamawulire Buule ye yasazeewo okuba nga ate akuba Nalongo Kitone mu mbuga z'amateeka mbu bagende babitebye era bagende babinnyonnyole bantu bange gye tulaga si byangu tubadde tuli awo ate fulufiga ng'ayambalidde Mama Fina mbaakola atya omukolo n'ayita ekyalo kyonna ne balya emmere ate ye ne batamuyita nabadde ndaba Mama Fina yakoze omukolo gwabadde gwamanya abantu balidde emmere ennaku 3 yasaze nti 40 ne basiiba emmere ne balemerawo obadde naye Mama Fina watukoowa Mama Fina mu bantu tewandinkooye mukazi gwe mu bantu bonna n'oyita ekyalo kyamba n'otampita Mama Fina mu bantu bokoowa tewandinkooye gwe kati emmere yasigaddewo nenandigide yonna neggwawo mukazi gwe okoowa watukoowa naye nnyabo nze siri tikitooka ndi mwanawo gwotasobola kwegaana gwe Mama Fina ndi mwanawo gwotasobola kwegaana tulaba nga abazadde bebeegaana abaana omwana ajja kwesiba ku nnyina wano batuuke ne mu kooti gezaako bugeza nnyabo okoowa nkoowa otya nga lwaki onkoowa mu bantu bonna obayise abantu n'otema ennyama entenetemeka nze gw'otayise gwe Rozeti gwe Rozeti roza gwamanya okuloga nja kukuloga gwe Rozeti yakuba jjembe ojja okuwulya ojja kuliwulya Rozeti nga oli mulogo nja kukuloga gwe abantu ne balya emmere ennaku 3 ne banywa
omwange ne gubalemerawo ne basiba ennyama embisi ne basiba enfumbe era neremerawo nze nandiridde ne biggwawo mu bantu bewakuba siriimu amafiina siri mu bantu bewakuba waggwena nekyo nnoonyaako tolabanga abazadde bebeegaana abaana ggwe bajja tulako mu kkooti ng'omwana yeesiba ku nnyina tunula olabe ggwe onkoowa otya nagambako nzaala onkoowa ngaala nakugambako nti nzaala maama kiki kyo sebo SB4 y'omututto musaliddeko n'ebibye ebibanjo bimulaze ebyange nga tobindaga ekikigwe ensonga ya Kimere agamba tebamuyise ate nga yandibadde abeerawo. Ekifaananyi kyolaba ekyo omwami oyo abadde awangalira Abu Dhabi kigambibwa mbu abadde amazeeyo emyaka 6 nga gyakola wabula mbu lunaku lumu omukwano gwe aba addayo omulenzi nzaalwa ya Fort Portal naye essaawa eno etwogerera zembuyaga ezikunta yavudde mu bulamu bw'ensi eno mbu mukwano gwe aba agenda eka ku kyalo gwe bakola naye nga byemanyi akwata mbu ebintu abimuwa twalira mukyala wange munnange ye mukwano gwe yatuuka eyo nga ate lwaki taddira buka mukwano gwe n'amweyagalira era mbu n'amutiika olubuto munnange mbu amawulire gatuukuse ku mwana muwala gatuuka ku mwana mulenzi nti munnange mukyala wo mukwano gwe gwe wasindika eka atwala ebintu yatuukayo n'amweddeza n'amutiika olubuto bambi mbu okuva olwo omwami ono n'abeera mu depression n'afuna stress mbu yalabye nga tasobola bannange kumalako n'alinnya waggulu ku kizimbe mbu n'avaayo n'agwa mu mazzi n'afa. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Weeyongera okuba nga weekumira ku NCK TV teweerabira kuba nga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tova.